Abakolinsi ekyokubiri essula 3 olunyiriri olusooka okutuuka ku lusembayo. Tutandise nate okwetendereza ffekka oba twetaaga ebbaluwa ng'abalala ezitusemba gye muli oba mmwe ze muwandiise nga zitusemba. Mwe muli bbaluwa yaffe etusembe ewandiikiddwa mu mitima gyaffe abantu bonna gye bategeera gye basoma. Era mweraga okuba ebbaluwa ya Kristo ffe gye twaleeta etaawandiikibwa na bwino wabula Omwoyo wa Katonda omulamu, si ku bipande eby'amayinja wabula ku bipande eby'emitima gy'abantu. Obwo bwe bwesige bwe tulina okuyita mu Kristo eri Katonda, si kubanga ffekka tulina obusobozi okulowooza ekigambo kyonna ng'ekiva gye tuli, naye obusobozi bwaffe buva eri Katonda. Oyo ye yatusobozesa okuba abaweereza b'endagaano empya, si baweereza bannukuta wabula ab'Omwoyo, kubanga ennukuta etta naye Omwoyo guleeta obulamu. Naye obanga okuweereza kw'okufa okwali mu nnukuta okwasalibwa mu bipande kwajjira mu kitiibwa bwe kityo, n'abaana ba Isirayiri n'okuyinza ne batayinza kwekaliriza maaso ga Musa olw'ekitiibwa ky'amaaso ge ekyali kigenda okuggwaawo, okuweereza okw'Omwoyo tekulisinga nnyo okuba n'ekitiibwa? Kuba obanga okuweereza okw'omusango ky'ekitiibwa, okuweereza okw'obutuukirivu kweyongera nnyo okusukkirira ekitiibwa. Ddala mu nsonga eyo ekyali kirina ekitiibwa luli, kaakano tekikyalina kitiibwa olw'ekitiibwa ekisingirawo ddala. Kuba obanga ekyaggwaawo kyalina ekitiibwa, eky'olubeerera kitekwa okusinga ennyo okuba n'ekitiibwa. Kale nga bwe tulina essuubi eryenkana awo, twogera n'obuvumu bungi, so singa Musa eyeebikkanga ku maaso ge abaana ba Isirayiri balemenga okwekaliriza enkomerero y'ekyo ekyali kiggwaawo. Naye emitima gyabwe gyakakanyazibwa, kubanga n'okutuusa leero bwe basoma endagaano ey'edda ekyokubikkako kiri kikyaliwo. Ekyokubikkako ekyo kivaawo mu Kristo. Naye n'okutuusa leero ebya Musa bwe bisomebwa, ekyokubikkako kiri mu mitima gyabwe. Naye omuntu bw'akyukira Mukama waffe, ekyokubikkako kijjibwawo. Naye Mukama waffe gwe Mwoyo, era awaba Omwoyo gwa Mukama waffe we waba eddembe. Naye ffe ffenna bwe tuggyibwako ekyokubikka ku maaso nga tulaba ekitiibwa kya Mukama waffe, tukyusibwa okufaananyizibwa nga ye, okuva ku mutendera gumu ogw'ekitiibwa okutuusa ku mulala, kubanga kino kiva eri Mukama gwe Mwoyo.